Singa abakulu bano balina ensonyi baali badde na wano tebazze oba baali badde balangirira Nalukoola dda misana naye tebalina nsonyi. Naye I want to congratulate the people of Kawempe first of all, and I want to congratulate the people of Uganda because this has been a joint effort, and I want to congratulate my party, and I want to congratulate my brother Nalukoola for standing up to lead us in this great battle where Ugandans, through a great resistance, have defeated the forces, the rigging forces. Maybe this is what we have not been doing in other elections, where we have been rigged out. Now we start a new chapter that we shall go after our victory, whatever it costs. So the protest vote has started in the earnest, and we are not stopping here. As our president said, this is only the beginning. We want to request Ugandans everywhere to get prepared for this great battle to liberate our country. So we have another new MP in Parliament. This is a great relief. In itself is energizing to the forces, and I want to believe that in 2026, God willing, we shall defeat the forces that have been rigging the victory of Ugandans. Today I had the opportunity to revise the scores of our president in the last election, that is Hon.Elias. And I want to tell you Ugandans that Mr. Museveni has been at this for so long, but everything has an end. Today I saw the Electoral Commission putting their hands up, saying that we have been defeated. And to me, the 17,000 votes is what has remained after they had rigged. They rigged and rigged and rigged until they could not rig anymore. So congratulations, my brother Nalukoola. The journey has just started, but I know we shall measure up to the call. Thank you. Kana Akalulu kabadde kakive. Naye era n'obulala bonna bwe bubadde. Kye tukoze wano e Kawempe oba oliawo kye tubadde tetukola awalala. Nti abantu bonna nga batutandikira ku balonzi bennyini ne beewaayo ne bagamba nti kyonna omuwendo gwonna tujja gusasula, nammwe bannamawulire mugusasudde, n'abantu eyo wansi ndabye abakyala abakadde nga bayita ku mamba, buli omu n'asasula omuwendo, nti ne batuuka wano ne babba paka omutwalo gumu mu kasanvu we gubalemeddewo, n'endaba nga batandika okugamba nti bannange mulabye mutya, ebivudde mu kubba tebikyusiza muwanguzi, katumulangirire. Ndayira mu linnya lya Katonda tirugenda kuba olunaku lumu ate siwala abantu abo batule naffe balangirire pulezidenti w'eggwanga awangudde mu ngeri y'emu. Bannayuganda singa tunagenda na kino ekisinde kitandikiddwa olwaleero. N'olwekyo njozaayoza ab'e Kawempe mwebale, mutukubye omutwe omulungi nga tutandika olugendo luno olunene. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, weebale nnyo Hon.Elias Nalukoola okutukulemberamu mu lutalo luno olunene. Njagala gamba bannayuganda nti yonna gye muli eyo mwetegeke, kubanga resistance y'abannansi okulwanyisa okubba okusalawo kwabwe etandise ate tegenda kuyimirira. People power, our power, our power, people power. Ebobi oye, Oye. Ekyagulanye oye, Oye. Nalukoola oye, Oye. Going oye. Oye. Now there are two things here. There is a proverb that says, when the going gets tough, the tough gets going. The people of Kawempe, Hon.Elias Nalukoola, the National Unity Platform has proved that when the going gets tough, they get going. And that should be a way forward. There's also a thing I will say it. When you raise the barrier, the harder we try. The longer they will prove to the people of Uganda that they are this desperate, that they have this lost out the high moral ground, the people of Uganda will get tough and will get going. So what has happened today is a clear statement and should inspire every soul, young and old, urban and rural, from all over Uganda, that victory is on the way, that it is possible to overcome even JAT, even FSFC, and Muhoozi Kainerugaba and his father, General Museveni. This is a clear message. The writing is on the wall that your days are
gone and are numbered. Soon you will deploy the army, you will deploy Air Force, you will deploy Marines. The people of numbers, the people of Uganda will get tough and will get you of power. And it is soon happening. We must congratulate Honorable Nalukoola for never giving up. The people of Kawempe, the National Unity Platform, our gallant foot soldiers, the leadership of the party, for really braving a great and historical fight. This is, I passed through a by-election, but this has been tougher by any standards. I saw very formidable people at Kawempe and Mbogo going down to their knees to cry when they saw those armed vehicles, going down to the field to attack innocent people. You send goons to kick boxes, to tear up ballot boxes. Museveni went to war. He killed, I don't want to say killed, 500 or 800,000 Ugandans died. Ruwelo, Triangle, all areas destroyed because he was stood against voter bribery, voter intimidation, subjugation of the people of Uganda. And here he is. At the twin hour, in the dying years of his rule, he's doing exactly the same. The National Unity Platform will lead the way to embolden the people of Uganda to stand boldly and firmly and act like so and liberate this country. We thank Honorable Kyagulanyi, our president, for leading. But I know we shall measure up to the call. Yes. Thank you. Akalulu kabadde kakizze naye era n'obulala bonna bwe bubadde wane Kawempe oba oliawo kye tubadde tukola awalala abantu bonna nga batandikira ku balonzi bennyini beewala ne bagamba kyonna omuwendo gwonna tujja kusasula nammwe bannamawulire mukusasula ogenda mu nsiko n'agamba nti ebyokukuba bannayuganda abantu babamenye emigulu emigongo abantu bali malwaliro n'agamba bino mbiwakanya n'agenda mu Luweero ne batta abantu abawera emitwalo 5 ku 8 naye kati muzeeyi ng'okaddiye abazzukulu oli mu kubamenya migulu kati gw'oli jjajja nabaki ogamba oli jjajja jjajja wakwita muzeeyi waawa adda ku bazzukulu be n'amenya emigongo n'olwekyo bannayuganda bonna abayimiddewo family ne babeera nga tebagooka ne bagaana okweweta ng'embogo okoleki otambule era Bobi Wine ne National Unity Platform they are a force ejja egenda maaso ejja okujjako Ssaabasajja Kabaka awangaale bananga bannamawulire akasonga kamukoka omukyalo ono nga bwe mmanyi Maama Husina abadde kandidate waffe kyanaku nnyo nti efujo basajja ba Museveni bakoze erimulemeseza okufuuka kansala kubanga tusuubira nti abadde alina over 90%. Waliwo kyagala bagamba obululu 576 aziriridde n'afuna 3 naye bazze ne basambasamba boxi zonna assistant wa LCC n'asamba boxi zonna ng'omuzannyo bagupanze bwe bamaze ozisamba ne bakuba amasasi ba agent ne babakuba solido ne babajjawo akalulu konna ne kasaasaana ne tuwunzika nga tukoze eki nga tetulina diala fomu kuba babadde bakagabako 2 era nga tulinako emu ng'emu bagisiirinze naye tebasobodde gituusa wano kubanga bagisambye. Kaakati nsaba okubategeeza Bannayuganda nti nze wadde tebanangiridde naye nsigadde ndi mugumu era nja kubeera mu struggle paka diala fomu zatuusedde waka mubamanyi bano bayaye naawe kakati tujivuge banange ndi mugasa nuberere muganda wange ali ku tonyomanyi Hussein, what is our each declaration of results form in accordance with Section 72 of the Parliamentary Elections Act, Cap 177,
declare that the total number of valid votes cast for the candidates are as follows. Engena Maitu Edward Stanley, an independent candidate, got 22 votes. Kasacha Henry Mubiru of the Democratic Party got 100 votes. Luemba Luswa Muhammad, an independent candidate, got 240 votes. Hon.Elias of the National Unity Platform got 17,764 votes. Muchiri Sadat of the Forum for Democratic Change got 239 votes. Murerwa Hanifa, an independent candidate, got 381 votes. Musitwa Ismail of the People's Progressive Party got 39 votes. Mutazindwa Muhammad, an independent candidate, got 186 votes. Nambi Farida Chigongo of NRM got 8,593 votes. Senator Moses, an independent candidate, got 32 votes. And the total valid votes cast for candidates were 27,596. Engalo z'owulira sigamba nti no Farida yabadde awangudde wabula engalo nga bawulidde nti obululu bwa Farida bubadde butono nnyo okusinziira ku bwa Nalukoola baafunye. Wow. The total number of spoiled ballots were 49. As returning officer for Kampala City Electoral District, and in accordance with Section 77, subsection 1 of the Parliamentary Elections Act 7, I declare Hon.Elias votes to be the elected candidate for Kawempe constituency, People power! Our power! People power! Our power! Our power! People power! Everywhere! NUP! NUP! Everywhere! Makerere University Mashallah. School of Mashallah ya Allah. Auditorium. Tuli parliament. Oh my God. Boy. Ebibadde byangu. 20 minutes past midnight. Ibadde by'amaanyi nnyo naye nga bana abasajja bano lwakiwago abasajja bolaabona basajja bamaanyi nga omulaba bali mwezo wali awo Lewis Lubongwe naye wali yabuddeko Mwanga Kivubi naye yabadde mu bifo tica kugamba bangi n'abalala bali ku leadership platform bakoze kyamaanyi okulaba nga basecuring victory y'Abannayuganda w'Abana Kawempe bakoze buli kisoboka bambi tebalaba nti Kalulu balonze bulungi wabula naye okukuuma wali obuzibu kati awo Uganda protest vote kyekiki olabira kye bayita protest vote nga kitandise okukola mu nkola era nga tulabyeko ku results za protest vote nti omu wa MP agenda mu parliament oba already ayingidde parliament avuddeyo oba ayingiddeyo lwa nsonga emu eya protest vote era nga saba mube bakkiriza mumanye nti no yes byonna bisoboka kasita mutuka Abannayuganda ne tutambula ffenna. Mashallah. Wano tulengera Hon.Elias Luyimbazi Nalukoola nga bamukwasa bambi results ze era nga naye yeebaza bano abakulu
abamu electoral commission mulimu gwe bakoze newankubadde bagezezaako bambi okutapalapalanya naye nga tekisoboka olw'ensonga nti win yabadde y'amaanyi nnyo Bana Kawempe kye bakoze balaze amaanyi bambe luyimba Nalukoola sigamba nti ye muntu w'amaanyi nnyo naye wabula abantu amaanyi mugamuwadde amaanyi nga bwe tugamba nti gava mu bantu era ekitabo kiri nti people power ye power y'abantu nti okuva mu bantu mwennyini we muva amaanyi agatwala omuntu yenna mu parliament ku ntebe y'obwa president oba buli wamu kubanga NNC y'Abannayuganda si ya kinoomu. So right now nga mulaba wano yes nga Honorable Bambi agezako okwebaza abambereddewo bamusimu Abakubidde ndoza president Abakubidde Kasimu nga yagadde okumukongratulating just in person. Ng'omuntu awadde naawe musaala okulwanagana okulaba nga yes ekintu kikwasaganya but people are so happy nga right now mulaba nti yes bagezako okulaba nga bafunayo some speech from Honorable Nalukoola, the new MP or the fresh brand new MP Kawempe North. Yes kibadde tekibadde kyangu kibadde kya bugubi kubanga bayise bugubi mungi nnyo kubanga Akalulu bakalagidde saa mukaaga kitundu gamba Akalulu k'eggulo kaali kayinza n'okugwa yesterday naye ensonga nti wabaddewo science mungi naye kitebe kibadde. We are finishing now. Order. Just 2 minutes. Just being declared. This is not my victory. It is a victory of the people of Uganda. It is the victory of the people of Kawempe North. I thank you, residents of Kawempe North, for standing firm against the dictatorial system, the dictatorship of General Museveni and his allies. Indeed, you have stood against him. Sincerely, this victory wouldn't have come. I thank NUP. I thank President Kyagulanyi Ssentamu. I thank the Secretary General, members of Parliament who subscribe to NUP. I thank the foot soldiers, the residents of Kawempe North constituency. I thank you. I thank Ugandans. Your voice has been heard. Thank you very much. Yes. Let us work towards enhancement of democracy in Uganda. But we still have a long way to go. I thank you. Uganda. That you are having. Basebo ne banyabo, buno si buwanguzi bwange. Buno si buwanguzi bwa kibiina kyange NUP. Buno buwanguzi bwa Bannayuganda, buwanguzi bw'abantu ba Kawempe North constituency. Wabula ekibiina kyange nkyebaza wansi w'obukulembeze bwa President Kyagulanyi Ssentamu nabo bakulembera nabo nga Secretary General Lubongoyo ono gwe mulaba wano ne bano abalala abakulembeze baffe olw'okubanga baleese okulaga Bana Kawempe North ne Bannayuganda nti oteekwa kuyimirira nga totitiira nga togooka n'olyoka olwanirira ekyo ekikyo. Bana Kawempe North mbeebaza olw'okubanga muyimiridde ne mugamba nedda tuganye Fugabbi tuteekwa okusigalawo okwagala kwaffe ne kuyimirira. Mbeebaza nnyo abakulembeze b'NUP, President Kyagulanyi, Deputy Honorable Muwanga Kivumbi, Senior Legislators nga Honorable Betty Nambooze n'abalala bangi. Abakulembeze mwenna mwebale okukola emirimu. Bafuutu soldiers mwebale. Ba residents ba Kawempe North mwebale. Bannayuganda eddoboozi lyammwe liwuliddwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukitegedde
nti teri asobola kuvuga nga Alaze okujjako nga naawe omugongo gw'oguweseemu. Jeno Museveni musigale nga mumugamba. Bwe munaamugamba ajja kuwulira obwannakyemalira bujja kukendera. Bwe tuba bakulwanyisa demokrasiya tusigale nga tulwana nga tetuvaako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. What does this mean? Well, this is a bittersweet victory because, as you know, right now we are celebrating this victory amidst very, very many challenges. We still have people who are missing. We don't know where they are. People were picked up from different places. We have journalists who are still in hospitals. We have journalists whose equipment was confiscated. We have people who are in detention in different parts of Kampala and Wakiso and other places. So it is bittersweet. But as they say, the harder the fight, the sweeter the victory. And so this is a great victory for the people of Uganda, for the people of Kawempe North. By all standards, this has been one of the most violent elections in the history of our country. You saw what happened. You see right now they are telling us that we got 17,000 votes, 764, that the NRM got 8,593, which, as you know, they did not get. But most importantly, you heard that over 15 polling stations were not counted. Why? Because goons under the command of regime officials came and, destroyed every polling material at those polling stations. So as NUP, we are very glad that the people of Kawempe North have stood firm. There were attempts at different polling stations to ballot staff, to do all sorts of things, but the people resisted in some cases. In some other cases, we were chased off polling stations, beaten up and all that, and so we are glad that we can be here today. What I can finalize with is we've been telling about a protest vote. Our President, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, has been telling you that we are going for a protest vote in 2026. And he told you that the protest vote begins in Kawempe. This is the meaning of a protest vote. That the regime has done everything humanly possible to ensure that Honorable Nalukoola Hon.Elias is not declared. But the people have spoken and have spoken very, very loudly. I thank you very much. Basebo ne banyabo, buno buwanguzi obw'olunaku olwaleero sigenda kubuyita bwasanyu byokka kubanga mubaddemu ebirumira bingi nnyo. Okuviira ddala ku nomination mukimanyi bulungi nnyo nti candidate waffe ono omulungi gwe tuli naye bamukwata ne baleeta jaati ne bakola ebikolobero ne bakuba abantu ate n'olunaku olwaleero be bibakoze mu birabye ebintu bye badde tosuubira kubeerawo. Nze nsuubira kano akalulu kabadde mu bululu obusingamu emivuyo mu history y'eggwanga lyaffe. Sikirabangako okulaba abasajja abatalina nsonyi abambadde obukookolo nga bajja ku polling buli kintu kyonna kyonna ate nga bakumi b'amagye mulaba emmamba nga zigenda ku polling stations n'ebirala bwe bityo. Bannamawulire bakubiddwa ne bagobeddwa ku polling stations zonna zonna. Buli omu abadde ajjayo akasimu ng'agezaako okulikodinga ekintu kyonna kyonna nga bamukuba bamugyaho. So olunaku olwaleero Bannakawempe basindikidde General Museveni obubaka obuli very, very clear and unequivocal. Nga bwe tubabuulidde bongeddemu obululu bungi nnyo. Era ebyo tujja binyonyola nga twogera naye protest vote oba okulonda okwekwekalakaasa kutandikidde Kawempe kujja kubuna eggwanga lyonna lyonna. Twabagamba nti protest vote etandikira Kawempe eryoke egende mu ggwanga lyonna lyonna. Regime ekoze buli kimu nammwe mukirabye nga baagazaako okulaba nti Honorable Nalukoola tagenda mu Parliament. Naye nga bagambye Katonda bw'abasazeewo tosobola gw'omwana w'omuntu kiziyiza. Era olunaku olwaleero ndowooza General Museveni akirabye nti byonna byakoze okuviira ddala ku nomination bwe baayisa candidate waffe ne babba empapula ze z'okwewandiisa ne batulemesa okukampeininga awantu awamu ne bakola byonna ebikolobero bye batukozeeko eventually tuwangudde era twebaza Katonda lw'ekyo. Sebo Madam Teacher and then Deputy President.